Baba kwogera ko boge. Kugamba yakakwogera nange olaba emyemyolo. Nzani Pinto waawe. Naye Pinto waawe nga neesiimye. Pinto kimanyi nkwagala. Oyagala. Nga gwe oyagala oba mukama wange. Bankuddemu ki? Batango bakugambe ebigambo bibula ssebo nga bakwana. Okunjagala okuntuma. Linda kukwagala kuntuma oba? Laavu. Yala. Ukakasa laavu. Enze. Nga nongosa wano. Kati emirimu gya Pinto. Kirala nze sina ssente. Alabika nga tegimuweesa buvumu kubeera nono mwana. Bataaga abantu nga bagagga. Bana babagagga bano balina kuba nabagagga naye akirabye mumanyi waliwo okiinibwa nga naawe olaba bakukiina. Alright, kitundu kyakubi kyetwolekedde tinkyave be bagikutuusaako. Wrong mistake 2. Musumba Pinto kati mweyongeze mukano onarebo. Ebintu by'okukwana ebyo mwana biina engeri gye bi obadde okimanyi n'abasajja ssebo naffe twemoola. Okubeeyungako nkugambye namba eri ku screen yo ate era gy'oba oweereza ka message ku WhatsApp sinakindi okubeko direct ojja kuba ofuuka omuzanyi nga bakunyonyodde ebisingawo. Katugitandike ekitundu kyaffe kino kyennyini ekyokubiri. Kati ono oluvannyuma lw'okufuna olugambo lwasasulidde munnange nga bwe twali mu kitundu ekyasoose akomyewo eno mu buliri ewa sisita we naye ng'amutiisa bula kuba engeri gy'azzeemu owaayi kiki ate munnange Henry siisi era bintu bya mukwano by'okyalimu bye bikyakugoya munnange nga bumanyi kati nkugambe ki Henry yanfiiriddeko obuzibu ate Henry akoze eki okimanyi Henry alina omukyalo ow'okusatu gwe Lindako. Henry agenda kutandika okugaba ebiyungu. Okimanyi agenda kugaba biyungu wano. Henry abewa mukyalawe agenda weyo. Sisobola kikiriza nti seba agenda kuva eri adde ewooli ate alyoka ajje ewange. Era nga ngumiikiriza ebyo. Lindako baba. Kati naawe nokkiriza obeeremu olwo olukangaga lw'abakyala. Kwegamba wanaaleeta omulanga gw'ofuuka namba eddako kati obadde bbiri maama okimanyi kati ofuuse 3. Kati ono ye omanyi omuntu waaba mulaavu aba alowooza yasinga okutegeera kati nono yagamba munne buno agiremerera otegeera yagaa gwe tomanyi bulungi bw'oliko gwe ebintu by'okugattagattako omuntu omulungi nga gwe mbutuufu kyo n'ensonga za laavu tozitegeera. Nakati gwe muli tokiraba nga abasajja bangi gwe sooka olaba bali mu kulaikinga obulaikinzi abali mu giraba eno vidiyo ku YouTube bangi bali awo bakulinze kati bambi sisita we yalaba ng'ono okwesiba ku Henry kwegamba bba wa sserulungi w'abangi tebijja kukola makulu naye ng'afa kimu Henry yamwagala. Nagamba ku channel ne stilo ajja kusangako akasiikeko n'akatali kasiikeko agalo giramu origino kweri. Wrong mistake kitundu kyakubiri. Munnange kati yamubuuza gwalwanira omusajja kati olinawo ki kyogenda okuba abantu. Omanyi omusajja omubeeramu n'omwana oba n'enkizo. Irugamba nze oyo baawa kati oba n'obujuzi ne waba teyakuwasa mpe tugamba yanzaalamu omwana baba amukuwadda munnange. Ne kati gwe tolina ky'olina ogenda kulwanira ki? Ndeka mmenyekedde bwere okugamba ebintu byange tusobola bitegeera. Akajja mugamba mulungi yandibadde afuna abalala nga wa. Kati ate ekyewuunyisa bandiraana bano era bambe kikazi kyattu kino kirabye Kimviki. Muliraanwa mukwano gwe kati munaze mugamba ku bintu kyokka ng'ate yabifunye dda alina gw'asasula. Okimanyi bba wange Henry yalina omukazi omulala naye yamubuulidde embeera gy'ayitamu nti no mufu simanyi yafunye olubuto ayagala aleeta omwana negundi olusaasasa lujja kussa swabula munnange sinaako buzibu guli musaayi gwafe oli mwana wabula bannange abasajja benzo nakyogeza ttima amanyi gye kiva ku mutima eri wansi kubanga naye bamuliyo anedda ono tamufunye luvannyuma just oli yali x yamufunyisa olubuto nga tannanfuna engeri gy'amanyi nti gw'olina ekisa
bweba nakugamba ebyo era kati gojja jogebwa nnyo okimanyi nga bakikola nga kakodyo olw'okuba kimanyi olina ekisa kati just bakufumba mutwe edda oli ex we naawe yamufunisa olubuto nga wenkugambye yamufunisa olubuto nga tunazaalibwa mu biraavu eno eyaffe gye tulimu kati munnange yamwebuuzako nabugaani kati nkoze ntya olaba ekikulu naawe olina ekisa gundi gwe ekisa kyo nze nedda jawo ajje mubeera sebo mujjawo musebe ajje mubeere mwenna gwolaba ekyo kikola kati ate kiina buzibu kimujjawo simuyeekera gwamanyina ekisa kyo toyinza kukkiriza mujjawo kati munnange ekisa kyo nze neewuunya ekikukkirizizza omujjawo nze n'abasajja bansobera bayenda oguza balinga mbwa ulidde bulungi nga boogera ku ssimu omugala n'amunnyonnyola bamugobye kati babi mukazi watuye aliko nfaamudde ku bye yawulidde bambi embeera byabadde mbi nnyo n'amukaatira ekisa kati mulimu abatandise dda okunyiiga nyinza ntya nga mujjanga akima kyewaka era bannange ebisigadde tongamba wabula mukwano nze nkutadde ng'ejje wasazeewo ebiddako tongamba sobula ogambye bw'otyo kubanga ezezaako kulabula gundi nkulabudde kimu embeera naye nkunyonyola embeera bintu biri byogenda okusanga singa okkiriza omukazi oyo okusanga ne naawe guli musaayi gwaffe nange nga wookimanyi okimanyi ffe tetunazaala mwana naye katono kati onajje n'amunnyonnyola kiki ekyo engeri gyamunnyonnyoddemu ajje azaale amale agende wrong mistake kitundu kyakubiri mujja ginnyonnyoka mwana wa kivunulwa kitya kintere mu comment section kuba nange kinsusseeko wrong mistake kivunulwa kitya kati okudda ewa omusumba Pinto embeera y'ensi eri wano emutetenkanyisa ne bannange abantu bakusobera bonna bakulu abali wano kola kino naye ne bagamba kola kino kola kiri mbagaye kati ab'omumaka gano mulongoose naye lumu nja kunyiiga ngamba ab'omumaka nabo balongooseeko oba yaba abasasula nze awo simanyi naye bino byali mukola awulira nga naye ayagala bakwatemuko mu masiini oyokola kati munnange ikkolera oyina okumanya tuba tuli wano ono ng'alongoosa ne zireeta kenangatange omanye okulaba ku mwana omumaka gano essanyu nerikufa laba otusimairo mwana gwe okimanyi njagala kwogerako naawe nsookogera naye kati tutubire munange tewali buzibu nongoosawo wampitidde baasi laba okwemoola alerayo gyebale oti otya munange gwobeerawo ne wenkuyita oba olowooza nti ati munange oba olowooza buli wenkuyita ngenda kukutuma nkogera naawe mirimu gyange anti gyakuntuma ati munange nze ndi katumwa wa muno waliwo obusaze nga bwetolina tumaze just mba njagala kwogerako naawe nga si buli kimu kukutumiriza gwagala kwogerako boge kyogamba oyagala kwogera nange olaba emyemyolo nze ani Pinto waawe naye Pinto waawe nga neesiimye nkwagala Pinto okimanyi nkwagala oyagala nga gwe oyagala nze oba mukama wange bankuddemu ki batange oba nkugamba ekyebigambo bibula ssebo nga bakwana okunjagala okuntuma lindako okwagala kuntuma oba laavu yala ukakasa laavu enze nga nongoosa wano kati emirimu gya Pinto kirala nze siina ssente alabika nga tegimuweesa buvumu kubeera nono mwana twetaaga abantu nga bagagga bana babagagga bano balina kuba nabagagga naye akirabye mumanyi waliwo okiinibwa nga naawe olaba bakukiina bakama bange wano kati ate munaye gwe mukama wange kati atoddeawo ngambe mbuno njagala ate kati anti singa zibadde sente nandigambye sente nze laavu onkuba kati onanneesigira ku kyo manyi nanesiga kukiza atalina kyengenda kuwa kati gwe onanneesigira ku kiza atalina kyengenda ku nze nkwagala munda munze nze njagala gwe munda munze kitegeeza ki ekyo bannange owulira njagala bwagala kyogamba njagala bwagaza nange naye nandikwagadde naye kale embeera nze kale embeera yange okwagala sikinaako buzibu naye se embeera ngamba nedda wano wafu naye ngo bimpeddeko biri mazeko ebigambo munnange nze nameza olutiko ameze olutiko ku madde naye ndabanga embooko
Gino miwunyo Pinto tebangobe omanyi omwana w'omumaka gano ate nga gw'oli mukozi musimanya akwagala bigenda biyita nawe ebyaffe byakyama kambomu kati bali manyi mukama waffe mukambwe bajja ne batugula ayinza n'okufuluma awo ebweru n'atusanga namugamba sina kyenkwagala njagali teyagenda namu tewali ajja mmanya naawe kyogamba olina gwogenda okugamba gambo sira nabyo siina lugambo naye ani atalina lugambo gwe woolaba nabisalo baasi yagambye talina lugambo kati nina kyenebuuza wamma baasi nga zeewasenga nabisa omukazi osobola okwana omusajja lindako omukazi asobola okuba n'omusajja kyengamba namwegambirako omugwe yagambye talina lugambo talina gwagenda kigamba okigamba omulala naye nga si Pinto wano bw'oba ondeetola olugambo ojja ogwira nawe n'ojja ogwira naye leero sikutegedde ozza ogwira nga wazze nga lwa lugambo straight ojja okugwirana naye leero oli mu kuyita wala kiki okukwano ajja mbuuzizza ku musajja gwe ng'oli mukazi ebiseera ebimu osobola ogamba ku musajja mba nga nkwagala nga nsiimye yesha nga nze nabi nze nabisaalu nze nkugamba munnange emirembe gyakyuka ate nagamba dde abaana mwogere naffe butukwateko tweyagaleko naye era mutuleetere nga naffe ku nkoko chipusi ogambe Joshua kimanyi nga nkwagadde pinto luli wange omwayesa tugiijo sooka ogenda ofune ku chipusi awo ebintu bijja tukolera baya mujja nemwe mujja kwatula bwata wenna oli naye kati kati senga nabisaalu kuno kyamusobedde ono mulongoosi ono akola mu nnyumba alongoosa muto oyo oli alongoosa compound bonna bakozi naye bona olugambo bali bati mwana nga balinga babesiti bavije Joshike maama akawala kakusingako kirasi katugeze kyennyonyola kiri bwe kiti ng'omuwala akukira kirasi kagala kagambeko najja akugambeko ku bya laavu omukulu ono no bakati ate gwoli kirasi gwosobola okwana basi nabisala abadde yeetadde mu kirasi sigamba gwengezesa naawe kati ng'olina wookola kati ng'olinawo okola wookola akawala ke kati ng'omuwala mukama omumwa guno ne gujja banna kati ajjukidde nti yasuubiza obutoogera era wakigambira nabisaalu kirinnye ewalala egyo giba miggo gundi ŋŋamba naawe teweekuba tukireke ndowooza tukireke tukireke ogera ku bitundu byo bajja kunzaza naye omumwa ndabye nagoba nange mumwago lwaki tobunirangako ennaku ezimu demu genda kundeetera luli nga bali batuguddemu pi gundi bali batuguddemu nkubeererawo wandiŋŋambye bote bwotandise tukireke mukwano kugenda kundeetera olina kati ekitegeeza kati ndi wa lugambo kati amulabye nga walugambo tukkiridde nnyo omumwa basi tubireke atandise n'okubaako byankweka ate olowooza tekakomye wano alright ku screen y'enamba yaabwe ebanoonyeeko ate gwe ayagala okubeera nga obeeyungako ekibiina weekireno tugenda kubanga tugirawo ku Saturday ne ku Sunday ensonga ate oba ogirabye nga wayiseewo kakabanga nyiga munyizi kafaananyi ka channel waliwo endala eno zennyini obutundu obulala n'endala nnyingi simyo boy VJ Joshke bwete bwegenze gweyagala eki Nigeria ate noonya ku 0758833334 tubeerayo nga tukiva bakula Joshke see you next Saturday for part 3 wrong mistake